Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nzira ensonga yaffe y'okumanya eddagala. Eddagala lye mbaleetedde eddagala eriyitibwa akattulula. Akattulula keeko. Waliwo eyansaba ng'ayagala okukalaba engeri gye kafaananamu, yagadde nkabateereyo ku channel yaffe eno Kyayiti, naawe yakansaba ng'oyagala kukalabako keeko bwe katyo bwe kafaanana. Sookera ddala akattulula ako kali mu famire y'emu n'eddagala lye bayita muleke. Ako tugambe nti bwa Luganda n'eddagala lye bayita muleke. Kano akattulula ye famire y'emu. Akattulula ako ebiseera ebisinga kamera buli wamu, ebiseera ebisinga kati nga bw'olaba ako kali waggulu ku bbaati ku nnyumba naye tekafa. Kabeerawo kwegamba kamanyira embeera yonna ebeerawo, oba musana kabeerawo, oba nkuba kabeerawo. Kati nga bw'olaba ako kali waggulu ku nnyumba eri kayitibwa akattulula. Akattulula ako kalungi nnyo nnyo nnyo, kajjanjaba endwadde ez'enjawulo. Naye ng'okusookera ddala ate ekyenjawulo osobola n'okkawa ebisolo oba tugambe embizzi, nte, mbuzi, ndiga. Okugeza singa olaba ekisolo ekyo nga tekirina bulungi mata ate nga kiyonsa, osobola okubeera ng'okiwa ku ddagala eryo lye bayita akattulula. Okola otya? Akattulula ako kalina bw'okasikayo n'okakuulayo emirandira gyako gigejja. Abamu bagiyita obummonde bw'akattulula. Emirandira gigejja ne gifuukamu ng'obummonde. Kati obwo obummonde obwo bubeera wansi, bw'olina okusekula n'obusekulira mu mazzi g'ogenda okuwa ensolo eyo, n'ebeera ng'eganywa nga mulimu eddagala eryo ery'akattulula. Amabeere kijja kuba ekisolo ekyo nga kifuna bulungi nnyo amata. Okuggyako n'ekirala akamuli, obumuli bwa white. Akattulula kalina obumuli bwa white nga butono nnyo olw'ensonga nti waliyo ekimuli ekirala ekyagala okufaanagana ng'akattulula ako, naye ekimuli ekyo ekyenjawulo kyo kissaako ekimuli nga kinene, ate ekimuli ekyo kibeera kya pinki nga kinene. Ko kano akattulula kassaako obumuli nga butono nga bwa white nga bw'obulaba. Okiraba ndowooza? Ekyenjawulo ojja okukategeerera nti keekano oba si keekano. Ekisooka kassaako obumuli nga bwa white nga bw'obulaba nga butini, n'obusigo obulaba buba bwa green, obusigo bwe bukala bufuuka bwa bbulaaka. Bw'okasikayo wansi emirandira gyako gigejja ne giba ng'obummonde, giba nga lumonde, naye obummonde obutono ennyo, era abasinga emirandira bagiyita obummonde bw'akattulula. Kati ekintu ekirala akattulula ako kalungi nnyo okkasimba mu mmere. Tugeze olina olusuku, ogenda okasimba mu lusuku lwo ng'oyagala olusuku lwo lutekeko emmere nga mpitirivu. Olusuku luba lujja kuttulula bulungi nnyo emmere empitirivu. Ogenda okasimbamu n'oba osimbe lumonde oba muwogo, osobola okukasimba mu nnimiro omwo ng'oyagala emmere yo ebeere ng'eteekako emmere empitirivu. Keeko bakayita akattulula. Njagadde nkabalage naawe eyansaba ng'oyagala okukalabako keeko ke bayita akattulula ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Mukeetegereze, tugeze singa wabaawo omuntu akakulagiridde nti kakozese obeere ng'okamanyi. Ebiseera ebisinga kakuumibwa nnyo ewaka naye bakakweka ebbali mu lusuku oba emmanju oba waggulu ku nnyumba nga bw'olabye nti ko wonna kamerawo, kasobola okubeerawo. Bw'oba oyagala okukasimba osimba busigo obwo nga bukaze bulungi nga bufuuse bwa bbulaaka, obutwala n'ofunawo obusuula, obeera omaze okukaleeta, tekajja kuvaawo. Kajja kuba kano kakala nga kano kaddamu kakula. Ate ekirala kawangaala era tekamala gafa. Keeko bakayita akattulula bwa Luganda ne muleke. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Mubeere bulungi, mweraba.